Nawe mu audio eno ogenda kuba ng'osisinkana ekisa kya Katonda nga bw'otakisinkanangako mu bulamu bwo. Tugenda kutunuulira abantu babiri bokka mu Bayibuli nga tunuulira Peetero ne Yudas Iscariot. Olabe Katonda bwe yayagala abantu bano. Olabe ekisa kya Katonda eri Yuda, ekisa kya Katonda eri Peetero. Nzikiriza nti obulamu bwo tebugenda kusigala kye kimu mu linnya lya Yesu. Abamu ku baana abampuliriza ne bakiyita Chosen Generation nga kweno kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri mu mmeja ng'eno. Lwaki twagala kutunuulira ekisa kya Katonda eri Yuda Iscariot. Oyinza okugamba oboolyawo lwaki Mukama yaleka Yuda? Musajja wattu natuka n'okwetuga Yuda yeetuga. Naye Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yokaana 13 nnyiriri olusooka nti Yesu yayagala ababe mpaka ku nkomerero. Mukama waffe mulungi, yeebazibwe nnyo. So tugenda kulaba ekisa kya Katonda nga ntunuulira sitole z'abano abantu babiri bokka, Yuda ne Peetero. Tulaba ekisa kya Katonda nga bwe kigenda okwapulayinga eri obulamu bwaffe. Yesu omulungi, yeebazibwe nnyo. Now Yuda ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Yuda eyali amu Yesu olukwe, ekyo buli omu akimanyi. Ng'ate ffenna tukimanyi nti ne Peetero yeegana Yesu emirundi 3. Yeegana Yesu emirundi meka? Emirundi 3. Naye mujjukire nti Yuda Iscariot yali omu ku bayigiriza 12. Peetero naye bw'atyo. Yuda yatambulanga ne Yesu. Yuda yakola ebyamagero kubanga Yesu yawa amaanyi n'obuyinza abayigirizwa be n'abasindika ogenda ogoba emizibu ne badda nga beewaana ti ne bakiggala babawulidde. Yesu n'abagamba basanyuke nti olw'okuba amannya gaabwe gawandiikiddwa mu ki? Mu ggulu, si lwagoba mizimu. So Yuda yali omu ku bo. Yuda yali omu ku abo Yesu be yanaaza ebigere. Now abantu abamu kye mutamanyi kabonero kano ak'okunaaza ebigere kaali kalombolombo mu ggwanga lya Isirayiri nti omuntu bwe yajjanga mu nnyumba yo ebiseera bye tewalingawo mmotoka, entambula ezaaliwo zonna ng'ebigere birina okuddugala. Kati ng'omuntu bwe yajjanga mu nnyumba yo, omuddu oba housemaid oba servant yenna ali mu nnyumba yo yalinanga okunaaza omugenyi wo ebigere. Mukama waffe omulungi, yeebazibwe nnyo. So akabonero ka Mukama waffe Yesu okunaaza ebigere tekaatandika ku olwo. Kaali kabonero akalaga nti Yesu atutte role oba atutte sayidi ey'okubeera omuddu waabwe okubanaaza ebigere. Kyola bwe yatuuka ku Peetero, Peetero yagaana n'agamba Mukama wange tonnaaza bigere. Lwaki? Kubanga Peetero yalabanga aswala. Teebereza gwe boosi wo gw'okolera nga yakunaaza ebigere. Yesu n'agamba sikunaaza bigere toli omu ku bange. Ko Peetero awo naaza n'omubiri gwonna. Mukama waffe omulungi, yeebazibwe nnyo. So kano kaali kabonero akalaga nti Yesu yeewaddeyo wadde nga maasita waabwe okuba nga abaweereza, n'akakola ng'akabonero okubalaga nti balina okuba nga baweerezegana. Tewaliwo muntu yenna alina kwashuminga nti ye mukulu waabwe bonna, wabula babe nga bakola ki? Bonna nga beeweereza, bakkakane nga abaweereza. Bwe tudda ku Yuda Iscariot, Yesu yategeera nti Yuda agenda mulyamu olukwe. Yesu n'ayagala okulabula Yuda. Jjukira Yuda yali atereka ensawo y'obuweereza. Yuda yali atereka ssente ez'obuweereza Yesu bwe yatambuzanga. Ebyali byetaaga ssente nga Yuda yabeera n'ensawo y'essente. Naye Bayibuli egamba nti Yuda yali muyaaye. Yuda yali ng'asomolamu ku ssente mu nsawo z'obuweereza. So yalimu omutima ogw'obuyaayiyaayi, ogw'obubibbi tujja kuyita, nga akuba enjawulo mu nsawo gy'atereka. Naye Yesu ng'akimanyi n'era n'asigala nga amuteresezza ensawo eyo Yuda. Yesu bwe yategeera nti Yuda agenda kumulyamu olukwe, teyamulangira, teyakola kintu kyonna, wabula n'agamba omu ku mmwe agenda kundyamu olukwe. Abayigirizwa ne batandika, ani kufa agenda okukola? Nkulaga ekisa kya Katonda, nkulaga ekisa kya Yesu. Ani? Ne batandika okwebulanga, obaani? Buli omu ng'abuuza nze, Mukama wange nze, Mukama wange nze, Mukama wange nze. Buli omu nga yeebuuza yagenda okulyamu Yesu olukwe. Yesu n'agamba gwe ngenda okukoleza. Bwe yakoleza n'awa Yuda, Yuda mu kifo eky'okulabuka, mu kifo eky'okwenenya olwali omugaati, sinamugamba buli kyokolakola mangu. Yuda yadduka buddusi misinde n'agenda okubanga
alyamu Yesu olukwe. Naye nga lwaki Yuda yali alyamu Yesu olukwe? Bayibuli egamba bwe baali balya emmere, Yokaana 13:2, bwe baali balya emmere ey'ekyeggulo, Setaani nga yamaze dda okuweerera Yuda Isikaliyooti omwana wa Simyoni mu mutima gwe okumulyamu olukwe. Setaani yali amaze okuba ng'ayingira mu mutima gwa Yuda. N'olowooza Setaani yayitawa okuyingira mu mutima gwa Yuda okutuuka ku the point okuba ng'atunda mukama we mu byonna bye yali alina. Kubanga Yuda yali ng'ayagala nnyo ssente. Yali ng'atereka ensawo y'obuweereza ng'era asomolamu ssente. Bw'ogenda mu kitabo kya Yokaana essula 12:6, Bayibuli eraga nti Yudasi yali nga asomola ssente mu nsawo. Kati omutima ogwo Yuda gwe yalina ogw'obutamatira, ogw'omutima gwe yalina ogw'okuba ng'asomola ssente, ogw'obuyaaye, Setaani gwe yakozesa. Lwe luggi lwe yakozesa okuba ng'ateeka mu mutima gwe eky'okuba ng'alyamu Yesu olukwe. Singa teyali muyaaye, singa tekwali kwagala ssente, Yuda teyandiriddemu Yesu olukwe. Naye nkulaga ekisa kya Katonda nti Yesu ne bwe yamanya bino byonna teyalangirako Yuda. Yandibadde agamba, musajja gwe nekuterese ssente, nondyamu olukwe, mbadde nawe ebbanga nkwadde amaanyi ogobye emizimu, laba nkufudde wa ttotomo, ani yali akumanyi? Ebyo byonna Yesu teyabyogera. Oba kubanga nze gwe walyamu olukwe? Simanyi bye nandikugambye. Olwo nandigenze na ku leediyo. Mukama yeebazibwe. Oba oli awo sandikikoze olw'ekisa kya Katonda. Naye Yesu agezaako okulabula Yuda, amulaga nti gwe nnaakoleza ekitole kino. In other words, ng'ayagala Yuda akibikkulirwe, afune conviction muli mu mutima, alumirizibwe. Naye Yuda olwamukwasa ekitole ky'emmere yadduka buddusi, n'agenda okuba ng'alyamu mukama waffe olukwe. N'abayigirizwa tebaakitegeera. Bayibuli egamba baalowooza nti agenze kugula migaati. Baalowooza, kubanga yali atereka ssente, baalowooza nti agenze kukola ki? Kugula migaati. Olw'okubanga Yesu alina ekisa kingi, Yuda ne bwe yakomawo nga bagenda kukwata Yesu, Yuda ne bwe yajja n'abantu abagenda okuba nga bakwata Yesu, Yesu bwe yanywegera Yuda, kubanga Yuda yali abagambye, yali abawadde ka sayini, akabonero, nti gwe nnaanywegera y'oyo, kubanga n'abajja omukwata baali tebamwekakasa bulungi abaserikale. Bwe yanywegera Yesu, Yesu teyaleekaana nnyo nti kasajja gwe bannange oli kasajja kabi nnyo, ndiddemu olukwe. Yamukuba kaama nti onywegera ondyamu olukwe, Yuda okiraba? Teyamulankira mu bantu kumuswazaswaza, naye yamugamba mpola mpola mu kaama. Ndowooza olaba ekisa kya Katonda eri Yuda ono. Yesu yayagala Yuda n'abeera wamu naye, n'aweereza wamu naye. Sibula kuba nti Yesu yali tamanyi, yali amanyi byonna, naye ng'amwagala to the end. Bayibuli nga bwe tulaze wano mu Yokaana 13:1 nti Yesu ababe yabaagala mpaka ku nkomerero. Yesu yayagala Yuda mpaka ku nkomerero. In fact, mpaka ku lunaku olusembayo n'abaakomerera Yesu kennyini, mpaka ku lusembayo okutuuka okufa, yaleka abasonyiye. N'agamba kitange basonyiye kubanga tebamanyi kye bakola ki? Kye bakola. Talina muntu yenna gwe yagenda naye ku mutima gwe olw'ekisa kye. Naye ekyaleetera Yuda obuzibu, nga bwe mbagambye nti gwali mutima gwe ogwali ogwagala ennyo ssente. Bayibuli kyeva egamba the love of money is the root of every evil. Bayibuli kyeva egamba you cannot serve two masters at the same time. You can either love one and hate the other. You cannot serve God and money. Kitegeeza nti gwayagala ennyo ensimbi, ojja kwekanga mukwano gwange ogoyinze what is against God for the sake of money. Ekyo kyali mu mutima gwa Yuda. Sitaani kyawandiikamu n'amuleetera okuba ng'atunda mukama we. Naye Yesu mu byonna mukwano gwange teyamulangirako, yabeera wamu naye. Ab'emikwano osobola okutuuka ku point nga tokyatya Mukama. Yuda yali yatandika okusomola ssente mpola mpola mpaka ku point bwe yatuuka nga takyalina kyatya. Oboolyawo Yuda yalowooza nti bw'anaatunda Yesu ajja kubabulako, tebajja kusobola kumukomerera. Teyamanya nti Yesu ebiro bye bituuse eby'okuba ng'afiirira abantu. Naye ate kyali kibi nnyo Yuda, kubanga Yuda ne ssente zennyini ze baamuwa yatuuka n'azizzaayo ne bazigaana, n'azirekawo n'adduka n'okwetuga n'akola ki? Ne yeetuga. Naye nga mu byonna Mukama Katonda waffe Yesu ye yabeeranga wamu naye. Emikwano Yuda akiikirira abantu ba Katonda abamu n'abaweereza nga beerimbise mu buweereza, naye nga mu butuufu eby'obuweereza si bye baliko.
Yuda yali muweereza naye Yuda yali tafaayo ku bantu. Omukazi yali afukumula amafuta ku bigere bya Yesu nga bamusiimula n'enviiri. Yuda ne bagamba, mukazi ono amafuta gayonoona, twandibaye tugatunda ne tuyamba abanaku. Naye Bayibuli egamba Yuda yali tafaayo ku banaku. Yakyogera ekyo olw'okubanga yali ayagala nnyo ssente ate nga yalinga asomolamu ki ssente mu nsawo. Yokaana 12:6. So Yuda omutima gwe ogw'okwagala ssente gwe gwamuleetera obuzibu okuba nga agwayo, nga ne Yesu bwe yatuuka okumulabula teyasobola kuba nga okulabula okwo akuteekinga mu consideration. Mikwano osobola okuba nga okola ekibi mpola mpola, ekibi ne kituuka ne kikula nga neebakuyisa warning efaanana etya, tokyasobola kudda mabega. Lwaki? Olw'okuba nga ekibi kikuze ate okimanyidde, ate oli wamu ne Yesu. Oli mu kkanisa, oli mulokole, ekibi wakimanyiira, kyava okannuma mu bulamu bwo, ne bakibuulirako ne bakola batya tebikyakulema ku lw'ensonga nti omutima gwo Sitaani yagukakanyaza olw'emirundi n'emirundi gy'okoze ekintu ekyo, ate olw'ekisa kya Katonda ekikyaliwo mu bulamu bwo, ekibi ne kiba nga mukwano gwange kifuuse kiwaganyadde mu bulamu bwo n'otafaayo. Ekyo Sitaani kyagenda okukozesa okuba nga akola ki? Akuzikirira. Nsaba oli mu kumuganya mu linnya erya Yesu, olw'ekisa kya Katonda ky'ataddewo okikozese okuba nga mukwano gwange weddaabulula. Yuda yali ataddewo abaavu ng'engabo, ng'alaga nti ayagala nnyo okuba ng'ayamba abaavu naye nga si be yali ayagala okuyamba, ye yali ayagala ssente mu nsawo ye gy'aterekeyo obuweereza asobole okuba nga ayisaawo ebyo by'ayagala. Wali abantu mu buweereza nga buweereza bwa Katonda nga balinga Yuda, nga bakozesa oluusi ekkanisa, oluusi bakozesa abantu abanaku, bino byakuyamba bakateyamba, bino byakuyamba baavu, naye nga bo baagala kuyisaawo byabwe byokka. Naye nga baweereza bakola ebyamagero nga Yuda, batambula ne Mukama waffe, naye nga bo omutima gwabwe tegubali ku bwakabaka bwa Katonda, gubali ku ssente, gubali ku biweebwayo bimu bya kkumi na ki ne ssente ezireetebwa mu buweereza. Yuda akiikirira abantu abo abaweereza b'ekikulu ekyo. Yuda akiikirira abalokole abalimira mu kibi, ekibi ne kituuka okuba nga mukwano gwange kikuzikiriza, wadde nga Yesu akuteereddewo opportunity zonna okuba nga mukwano gwange weenenya naye n'otuuka kufa nga teweenenyezza ate n'ogenda bubi. Yuda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bambi Yesu yagezaako nnyo okuba nga ataasa Yuda ono mu ngeri zonna ezisoboka ng'amulabula, naye Yuda teyasobola kubanga adda mabega. Yesu yali teyasosola Yuda, nga bwe mbagambye nti Yesu yamusabira, yamuliisanga, yamunaaza ebigere, ate n'amukuumanga, n'amuwa amaanyi, n'abeera wamu naye ng'abayigirizwa abalala bonna, nga tamusosodde wadde nga yali amanyi nti ono Yuda yagenda okuba nga amulyamu olukwe. Bwe tudda ku Peetero, Peetero yeegaana Yesu emirundi 3, naye ate Peetero bwe yeegaana Yesu emirundi 3, Yesu n'amutunuulira, Peetero yakaaba. Alaba kye yakola, yeenenya, n'alaba nga kyakoze tekisaana. Yesu bwe yamala okuzuukira, yajja era n'addamu n'asisinkana Peetero, ngenda mu kitabo kya Yokaana essula 2:15, yaddamu n'amusisinkana nga amaze okuzuukira. Fakiti baali ku nnyanja. Baamala okulya n'amubuuza emirundi 3, Peetero njagala, Peetero njagala, emirundi 3. Yasooka n'amubuuza kwasooka, Peetero njagala, liisa endiga zange, Peetero njagala, liisa endiga zange. Bwe yamugamba ogwokusatu, Peetero n'akaaba. Lwaki Yesu yali abuuza Peetero emirundi egyo 3? Olw'okuba nti Peetero yamwegaana emirundi 3, Yesu yali alina okubuuza Peetero, onjagala emirundi 3, Peetero kiri kimuveemu munda. Kubanga Peetero gw'asoma yamugamba, Mukama wange omanyi nti oba nkwagala. Peetero bambi yakaaba olw'ensonga yajjukira ndowooza bwe yamwegaana. Naye leeta Yesu yamubuuza emirundi egyo 3 nti Peetero njagala, Peetero njagala, liisa endiga zange. Peetero n'aza n'ajjukira bambi n'akaaba. Giruti endowooza n'emuvaako ku mutima, n'ajjukira bwe yeegaana Yesu. Si njagala okugezaako okubagamba b'emikwano. Emikwano osobola okuba nga nawe olina weegaana Yesu. So okuba nga olina oli wa Yesu wamuleka, ng'olowooza mukwano we takyasobola kukusonyiwa. Ne Yesu azirungaza okyalina omukka guno ogussa, okyalina chance ey'okuba nga mukwano gwange otereeza ekkubo lyo. Nga tuli mu biro bino ebya Mukama waffe Yesu, nsaba mukwano gwange otereeze ekkubo lyo ne Mukama Katonda waffe, otereeze ekkubo lyo ne Yesu. Oleme kukomekerera nga Yuda eyeetuga eyakomitinga suicide.
Mukama yeebazibwe nnyo. Kati ne wabeerawo debate, Yuda ali mu ggulu oba mu Geyeena. Maybe sometime nja kujja mbakubiremu ttooki tulabe exactly Yuda ali mu ggulu oba ali mu Geyeena, kubanga yafa committing suicide. Yetta olwa guilt, teyasobola kwenenya, yetta n'agenda. Yagenda. So olunaku olwaleero tulaba ekisa kya Katonda eri Peetero eyali yamwegaana emirundi 3, naye n'ajjeerezebwa. Mukama waffe Yesu ng'amaze okuzuukira, yakomawo gy'ali n'amubuuza emirundi 3. Peetero okusinda okwali ku mutima gwe n'ekiswalo ekyali ku mutima gwe n'okwesalira omusango ne bimuvaako. Ne tulaba ekisa kya Katonda eri Yuda gw'ataalangira, gw'ataakola ki, naye nga talangidde Peetero, talangidde Yuda, n'ajja n'abeera naye ennaku zonna mpaka ku nkomerero. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kiki ekiri mu mutima gw'ekyo ekikuleetera okuba nga otunda Yesu? Kiki ekikusingidde omulokozi wo? Kiki ekikusingidde Mukama waffe Yesu? Ekyo mukwano gwange nsaba okite, okkirize ekirabo kino eky'obulokozi, okkirize Mukama waffe Yesu, otereeze obulamu bwo ne Yesu ng'obudde bukyali. Si nsonga biki by'okoze, si nsonga mirundi emeka gy'omubitrayinze. Njogera n'abantu nga mu butuufu olaba nga Yesu omutunze emirundi mingi, ng'emirundi mingi omulese wano n'ogenda n'okola ebitasaana, n'okomawo edda nga Yuda bwe yakolanga. Yabbanga mu ssente, nassa ebbali, n'akola atya, naye ng'abeera wamu ne Yesu. Teyafuna kyansi akutereeza bulamu bwe, naye ggwe tereeza obulamu bwo ne Katonda wo. Ebibadde bisobye byonna mukwano gwange, Yesu yakufiirira. Amabegako nakola ka video akalaga emirundi 7 Yesu yayiwa omusaayi ku lulwo, ne kulaga ne ka video akalala akalaga engeri gy'osooka omusaayi gwa Yesu. So kikulu nnyo okutegeera ekisa kya Katonda mukwano gwange eri obulamu. Okozesa story y'abantu babiri bokka, Yuda Iscariot ne Peetero, naye nga Yesu yafiirira ffe ffenna. Njagadde okukozesa story eyo okubanga ejja kubeera nnyangu nnyo okubanga tugitegeera, n'engisa kya Katonda kigazi nnyo throughout the Bible, ebyokulabirako bingi nnyo ddala. Mukwano ndowooza kankomaawo, ekisa kya Katonda kikumale. Gw'abadde tunaba kutereeza ku kkoolyo ne Katonda wootereeze. Abadde akyatambulira mu kibi, mukwano gwange okiveemu, nga Yesu akyakuwadde chance y'okwenenya ng'obudde tebunaba kuggwaako, otereeze ekkubo lyo, kubanga Yesu ayagalira ddala okubanga otereeze ekkubo lyo. Ensonga lwaki akuwadde emikisa gyonna gy'akuwadde okubanga mwenenya. Mukwano mbeere bulungi, mweraba. Second Brother Steven, eno bagiyita Chosen Generation, nga kweno channel tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri major. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are
are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.